Kawerabira lunaku lwa Sunday tulina Tete Kenzo Spice Diana B2C wonao. Hello Sebo. Ejebale Sebo. Hello? Hello? Jebale ko Sebo. Hello? Ompulira? Hello? Ompulira? Sebo nkuwulira. Nze bampita mukunja tuli ku BTFM mu Endobeso wano wangambye kukubireko. Nina obuzibuzibu bwenjagala onnyambemuko muganda wange. Kakati nina omukyala wange nali nkala embeera naye kati tukyabeera ffe namamuyita Nakamanya. Yava ewange ng'ali lubuto. Naye we naddamu ne mukubirako ne mubuuza omwana wange nga tomuleeta. N'aŋŋamba nti no olubuto lwavaamu. Nze nfuna ebintu ebintawaanya kitegeera lwaki biva ku ki. Kati njagala oba omundobesezeko mmanye ekituufu. Tumulobese tumanye eki? Njagala mundobeseze mmanye kubanga nfuna ebintu ekiro biŋŋamba simanya jangu eno nze muzijeyo gye banziika simanya si kyekika kyaffe si ewaffe ebintu bimazeeko emirembe biŋŋamba nze seene waffe eno si waffe nze siina emirembe jangu nzijeyo nga muntu alaga yafa naye nga ŋŋamba eno gye banziika si ewaffe jangu nzijeyo ntwale ewaffe ku kijja. Kakati gw'omanya otya nti ye mwana wo oli gwe baziika eyo nga kirooto kijja buzzi? Mulaba mu kifaananyi andoosa. Andoosa ekiro naye nga ndaba mwana mutototo kwegamba nze ne ndowooza nti oyo kubanga n'oli yali kati gwe n'otegeera nti ye wuwo? Nze ndowooza nti ye wange kubanga ne maama wajjirako mu kirooto ate omwana ŋŋamba ate ndaba mwana ate ne maama we kwali kati nze ndowooza yoyo mate njagala omundobeseze manye ekituufu kubanga ebintu bimazeeko emirembe njagala manye gye bamuziika kale mutwale muziika ewaffe. Kale beerako tovaako. Kale sebe yaani Nakamanya. Kale beerako. Kale Nakamanya. Oli bulungi? Ndi bulungi, oli oti? Ekyo kirungi munnange. Waliwo omuntu ng'afunye ebizibu n'omukubiranga embeera bambi gyali musi nnungi. Ndi bize nno nnyo, ndi bize n'oddamu n'okubedda. Sooka olindeko. Mbadde kye ŋŋamba nti kakati munnaye nze nali mupya naye baŋŋamba wafuna ebizibu. Bizibu ki? Nti wazaala omwana n'afa. Nze siina bizibu. Anti kye ŋŋamba? Baatugamba nti wazaala omwana n'afa bambi nga kitalo mbadde nkubidde nakuweereza ku mataaba. Ng'ani oyo abagamba ani atambuza olugambo? Si lugambo just omunno bw'aba afunye ekizibu ng'ekyo omukubirako n'omugamba ng'asolwe. Saagala lugambo nze saagala lugambo. Bannange. Era nakoowa olugambo. Kakati ffe baatugamba nti nze sifiirangako mwana. Kakati ani abitambuza? Era mwe mumanyi n'eŋŋambo zammwe. Oli bunyiivu nnyo bannange simanyi nakoowa olugambo saagala lugambo ye gwe gwani nkimanyi. Ati eno gye wali okola nali mupya naye tewammanya. Ko gwe koofeeyo nnyo. Maama nsonyiwa. Nze sifiisanga omwana wange gyali mulina namuzaala. Munnange maama nsonyiwa nze mbadde manyi nti nze kukubirako kusaasirako. Naye omusajja oyo yanjagaza ki? Nze nkimanyi omuntu atambuza olugambo. Kuba olugambo olumutuza n'omutwala ku mulimu gye nali nkolera. Kimanyi ki kyanjagaza? Ani oyo? Bwe nalema omufunamu olubuto lwafuuka musango. Ani? Omusajja gwe nasooka okufumbirwa. Ne muzaalamu abaana bange babiri. Kati we nafuna olubuto lwa musajja omulala. Kati ko ye kalutambuze mbuna omwana wange yafa. Sifiisanga ku mwana n'ogwo. Bane feno batugamba nti wazaala omwana n'afa. Omwana wange mulamu namuzaala gyali n'omwezi ogujja agenda kuweza emyezi 8. Bannange
Era nzijjako olugambo. Sajja yeeyisa bubi. Kiina olugambo. Owaye. Wange. Ekirungi naye oli ku BTFM kwali akuwulira. Oli mu Ndobeso ne Mukunja. Bannange. Oh. Abakazi oba tubakolere ki? Tubateekewa. Naye mwe tubateekewa nono nakatwa tubuulire abakazi tubateekewa. Mukunja ebiva abasajja bye bakoze abakazi katundu abakazi be bakoze abasajja. Naye nakatwa bagamba abakazi ekintu kye baali sembyeyo ddala okukola kwe kusiba omusajja n'omulimba omwana oba n'omugamba omwana olubuto lwavaamu kyokka nga yalukufunyisa mulala. Nze n'embeera eno ng'ambala birala ate naawe oli obala birala. Ono abadde abalaki? Hati sikireyo yali abala sente ezewange n'ezewooli. Kakati gwe ayagala wonna afune akasente. Amunno oyagala kufuna ekintu kyangu nnyo. Kiriwo ekyangu maama abakazi mukyanguye. Buli musajja yenna walibadde onoonya akasente mu mbeera ng'eno ng'olabe waliwo okusikaasika omuguwa. Omwana omutwale ku musaayi weewale enkaayana. Ate kati wuno yata agamba omwana yamugamba olubuto lwavaamu. Simanyi na video kati ono bambi anoonya kujjayo mwana aloota ebintu kati oba byabadde aloota bibadde. Ati Mukunja gwe kimanyi omwana amugamba jangu nzijeyo gye banziika ontwale ku kijja kyokka gyali mulamu. Kati tolaba sibitegeera ono omusajja yayagala ogw'eddalu lwansonga abirowoozaako emisana n'atandika birogoota n'ekiro naye ate byalogootana tebiriiyo kati yeetereze. Bwe tugaana okulabirira nti bwe twagala okulabirira nti gwaddalu yeteekawo omukazi tasobola kumma mwana wuwo ne bwe giba emyaka 15 omusajja tegwekweka kati ono omwana si wa musajja n'akugamba oluto oluvuddemu akuteze kibumba. Abakazi tulina ku just kubeetegereza bwetegereza. Mukunja ebintu bino bitambula bibiri. Bomanya bwokola obuyaaye osasulwa buyaaye. Kanono omusajja naye yeteeke mu ndabirwamu yerowoozeeko bameka bazza akola ebyo ebyekiyaaye. Abasajja bakolako obuyaaye mukola buyaaye anti ogambye bwokola obuyaaye naawe osasulwa buyaaye. Ati Mukunja omuntu akusasula ate sigwokozeeko obuyaaye wabula ate ofunayo omulala olina okisasulira. Kati embaze sikulaze obuyaaye nondaga obuyaaye ani abo omuyaaye. Ati nkali mukwano amanyi yanze haji kasule Rashidi ngambera kabowa. Muko abantu nga bazibuka kati nze kusaba omwana yakakane ate omwana gyali kitegeeza omwana siwuwe kitegedde amuveeko muvi akole birala hajja tuwuno naye ateesogesende hajikasule mukuwa wange mukwano ebale tuweereza nkale amanya gye tunaakonywa ne kabowa naye abakyala tuli bazibu kati weeteekako otya omwana nti yafa n'olika omulamu simbulawo ogende gy'ogenze naye nga tufe kyobola nti Allah akyawa abantu ebibonereza ebinene ennyo obisa omwana gubanyinanyiniye ate nga byobika bifu ebyo biva mu kukyanganya musajja ayinza n'omugati siwuwe naye nga ddala wuwe naye nga alina gwe yamusiba omugagga Gerard Sako akwagala nnyo wali awakuira nsigadde yajja tunaponye kabowa. Abula bannange byembi bisekerwanga afudde siwuwo naye waba yamugamba nti wavaamu yeesoneko abamuwonyeza nabuvunaanyizibwa naye abakazi wagamba Katonda oli bwafunira akawogo wagobera bino ebyensi kati byakweggama nkuba ano amalinde ekawuko naye bannange abakazi mwetereeze nko kintabuli ky'omuzika ekisinga wamimaka wange webali okwereza eggwanga n'Obuganda mukyana kutamulabireko nnyo ono Semuwemba ku kyokutaso walaba nange abakyala oyinza okugamba nnyabo omu abazaala abakyala abayaaye abakyala ababbi ate abakyala benzakambere bulungi taata abasajja namwe musinga naye nze ndaba omusajja yeetereeze yeerogoza awoza afuna birooto ekintu bw'okirowoozaako ennyo ekivaamu otandika kukola ki otandika ku kiroota oyo omusajja yeetereeze ekirungi nti omukyala omwana we gyali ate tali mu maka g'omusajja
ono timba toladi era omusajja yeetereza alekera okwerogoza naye atatutama mwebale singa mwe mwerogoza mufetu yerogoza bicara ebitoro kyo bye bifu oli mulamu ate yerogoza mbiyafa mukunja nakatwa namuti mwasize mutya mikwano ayo omusajja andibanga ayina owalala we yafunisa olubuto omwana n'afa bye bimulondoola ebyo ebyo ebikubya nga tulina nsobi gye wakola oyo omusajja yeetereze naye ave ku mukyala